program ezizalawo abayimbi naye ng'ate ezo platforms zemulina mwandizikozesezza uplifting talent. We need to uplift Ugandan talent. Kimudra wabeera avuddeyo neno initiative tugyembracing. Zino initiative zikola nti twalina ghetto search, tulina ba artist abavaayo, tulina ba zex landirandi, tulina baleza buledi wadde era asalawo okubeera wa ghetto naye ng'era akikubirayo eyo. Tulina ba melody tibavaayo nti platform eyo esobola okusitula artist anoonya wasobola okulagira ekitone kye. So Mudra wabeera akoze that initiative already. Ye nga ye akoze bingi ntino wabadde wano olaba nga ba artist bangi nnyo abali mu kulo kuye mu kitone kye kyennyini contributed so much to the industry. So ba artist bannayuganda bembracing ebintu bya bannayuganda, twagale content wa bannayuganda, tulabe nga tuvimbisa Uganda nga tuvimbisa bannayuganda, kusinga okubeera nga tuzaala waate ba artist baffe. Tukole ebyakabi tulabe nga bannayuganda bakabi. Zi challenge tukole za Uganda. Nze mbabulira ebyo bye tukola ntusimanya bya Nigeria. Aba Nigeria tebagala kumanya byaffe. Tugendayo ewaabwe tebagenda zanya music wammwe. Naye ffe Uganda tuli bakabi nnyo. Titwagala music wa Africa yonna, music w'ensi yonna nti niwe tubeera mu dancehall. Tusobola mu Uganda musobola okubeera nga number 1 hit teba Uganda. Tugenda kisanga Nigeria. Kitegeeza kiri kinti ffe tuli bantu balungi, naye obulungi bwaffe tuleke okufuula weakness. Tubufuule strength yaffe okulaba ng'obwo bulungi bwe tulina nga bannayuganda. Tukola ebyakabi tulabe nga tusosowaza music wa Uganda ne talent ya Uganda, tukuze Uganda yaffe musically. Siwe kiri alaali tukikole tujalaba wenjawulo. Kitandika nange, kitandika naawe. Yagala kyoli oyagale n'oyo akulinaanye muganda we. Omanye nti nno ekitugaata ye boundary yaffe. Ffe nga bannayuganda tuli omuntu ogwo. So we tubeera mu competition ebeere Uganda ng'ecompetinga n'ensi endala ez'enjawulo. Naye tuleka ate kubeera ku TV nga tuzala wa music oba ba artist bannayuganda. Tubeere nga tuwaana bannayuganda baffe. Naye sibaganye criticizinga. Omuyimbi osobola omukubira essimu n'omuwa advice okusinga okudda ku TV ate n'omuzalawa. Mukubire ddala obeera omwagala. Mukubire akasimu omugambe yalo njagala kulaba. Sobola okulaba oba tosobodde mulaba omugambe kino ne kino nze ndosobola okukola bwoti ne bwoti. Bwetutyo tugenda kulaba enjawulo mu music waffe. Komyewo omukwano ba DJ muleke gamba nti no artist alina kunoonya personally. Oba owulidde nga atadde oluyimba lwo owakabi n'oluwulira nga lwakabi, lugyeyo oluzanye. Tolina kyoluzinga. You don't lose a thing okulaba nga olightinga another candle. Kando yo terina kyeluzinga nti gikwate olightinga endala neejja kulightinga endala. Tujja kulaba nga industry yaffe ekuze. For God and my country. Mwebale nnyo kompetitiza. Papa, big up on yourself. Happy birthday. Atera webale giving back to the ghetto youth. Ba ghetto youth. Muli bakabi nnyo. Mu byonna ba ghetto youth mu ghetto tubeera baalaali. Tewa ghetto wabeera kwagala kwalaali. Ekikuluma kibeera kimuluma. So njagala okwebaza Mudra for this initiative. Yes, he has decided to give back to the community. Ga birthday yabadde yagulo naye na celebrating leero awe abaana ba ghetto ekintu kyenjawulo. So njagala nnyo okwebaza nnyo. Njagala okwebaza for sharing. Mu ghetto ffenna tuba n'ebirooto. Mu ghetto tunoonya zi platform bwe tusobola okukolera ebyakabi n'okulaga kiki tulinawo. So Mudra aba avuddeyo n'ateekawo eno platform. Nsaba mwena abaana ba ghetto mwe ababadde banoonya. Kubanga let me give you a little story gye twatandikira. Bwe twatandikira okubalaga
kwabanga kwagala gobeera ne passion y'ekintu era mu kwagala okwo nga tutambula ng'abayimbi tindabye wano abayimbi ab'enjawulo nga balina love mupangisa taxi egi ne mugende mukono ku Somaali oba ne mugenda ku deviate naye nga muli egi mwena ne muba nga muyimba naye mu eyo time wabangawo okukosera aba MC ab'embwa ba DJ ab'embwa naye ate abaakabi baali bangi abaalina love ya art ya industry ya music nga mwabo nti gwe okukimekinga tugambe ku deviate gweyagala okubaraga oyinza okujja nga tewaliwo omuntu akumanyi ku gate nowesanga ngaolina okusasula naye oze kuyimba n'abantu abasasula bo babeera bazze kulaba bayimbi abayimbaawo nosasula nojja nolaba DJ oba nolaba MC kubanga MC nga yasalawo nomutwalira CD nomugala njagala kuyimba naye awo bano bamanyi ne bayimba esawa ne ziggwayo nononayo CD yo notambula noddayo nenkeera you do the same buli wabeeranga nga raga abeera atambula bitundu na bitundu nti obeera omanyi nti ku Friday tubeera ku deviate ku Lwokubiri tubeera ku Cape 2000 ku lunaku luno tubeera mukono ku Somaali nga weeteekamu sente zo naye nga gwe ofuba kimu nti nno tujja kuba all ne bandaba ne bampa microphone bwe balimpa microphone then bajja kumanya ekituufu era nga olemerako maybe ne bakuwanga abantu bonna bakooye naye kasaba kuwa okutunga gwe kyosabirira so lwakutegedde n'okuba n'alaba mu movies abantu the next time ojja kugate awo ojja ngera omanyi ogenda sasula kati waba agamba agamba fenuleko nokyali wakabi bootyo notandika okuyingirawo abo abantu abatono ababeera bakulaba be bakola difference tinoobeera ne music n'ogenda n'onoonya studio nga zakusasula studio nga tesizakabi wabangawo studio ntono nnyo ezalina sound ennungi nga mutayemu eyo okola music notwala music ono omutwala ku Sanyu FM kati ne baluwuliriza then they're like sound eno tuliranga ensaasi yayiseemu babeera ne excuses nyingi nnyo nga omanyi nti nowagenze mu studio ne bakuwulinga obulungi olulala olutwalayo ne bagamba lwaki toyimbanga kamiliyoni okitegeera nga tebaagala kugulirawo bayimbi naye kyembagamba kiri kimu nti nno nowali abantu ababi buli wali ekitangala wabawo ekisiikirize so owali ekitangala wabeerawo abantu abalungi nti wabangawo abantu abalina love ya industry nga teweetaaga kwata luyimba lo n'olumutwalira gwe kasojja mu club n'olukuba nawulira nti luyimba lulungi nga gwe ng'omuyimbi nti kyannaku nnyo tuli mu nsi where the copyright does not work nti nteekamu sente mu luyimba nenkola buli kimu naye nendukwata balupirating nze kennyininyini ndukwata nendugaba owali we basalira music computer osobole okubona kubanga tewaliwo system ekola kati gwonooluteekayo n'obonabona ogenda ku radio stations naye mu eyo time mwabangamu ate abakabi nga kimwetagisa kuwulira luyimba n'alwagala obeera oli awo n'owulira oluyimba lo nga luzanya ku radio naye nga waliwo radio z'otwalidde ennyimba ennaku ezo nga batwala zisidi nga naabo abasajja abakola ku zi radio beewaana n'agamba kasidi kaako nkamenye waliwo ne TV station emu eyalina program nga bamenya sidi z'abaana tikyannaku nnyo tebamanyi ki kye baali bakola mu industry baali bamenya emitima gy'abayimbi omuyimbi abeera n'ekirooto gwe nodda n'okola talk show ne mutuula ku TV program ensi egiraba ne mugyayo oluyimba lw'omwana ne mulu analyzinga ne muwa ebirowoozo byammwe oba ne mugaaga n'obugende wano oba tulumenye n'olaba nga abasajja bakulu n'abakazi abakulu bakutte sidi y'omwana bakimenye tebamanyi kiki bakola artist babeera bamenya ekirooto kye so nze njagala kusaba bonabona ba artist tukomyewo okwagala mu industry we need love mu byonna okwagala tugenda okusolvinga ebizibu bya Uganda mu industry ya music mudra we mulabanga wakabi I will appreciate it njamwagala nambe wow that's a great artist
chosen Becky artist tubona aba artist abali wano Vairota setaga kubeera nga mumanyi but I will always know nti ha mugayi wakabi ne mu embracing ati bwembeera nsobola okwogerayo oluyimba lwe oba n'okuli requestinga nengana nendusaba nengamba zanyira kana akayimba tekirina kikikujjako naye kibeera kyongerako ku industry kubanga eno industry y'Abannayuganda ate bwekula mu industry ya music gy'osobola okukozesa okupromoting ensi yo. So mbaga njagala bazzaayoku eri ti mu biseera ebyo mwalimu abantu abakabi mu industry abanonyanga music w'abaana abazanyanga music w'abaana ng'abaana abamu teweetaaga kutambula kunoonya DJ gyali nga golina kwata luyimba luno oluteeka wantu webasalira music waluwulira one time ojja musanga nga yalusaze nga ye ng'aluzanya. Saawa zino tulina zi platform tuteeka music ow'enjawulo naye kyannaku nti tulina ba DJ. Of course wabangawo ba DJ nga bakuba with the passion. Ennaku zino kyannaku nnyo nti waliwo ba DJ okwata music ne muteeka ku platforms ezimu ne ba international artists gye bateeka music. Naye nga DJ ayagala omunoonye okwate maybe flash ogende waali omwoluyimba akola ku radio station ayagala azannyo oluyimba olumala kubira essimu waayi akayimba okawulidde anti akanamba okamanyi kitegeeza nti omutereko sente naye nga gwe gwayagala omutereko sente oli artist tonatandika nakufuna sente ku music. So kiba kitegeeza nti ebikolwa ebyo biremesezza music waffe kubanga abantu batandise okuyingira bizinesi ya music nga tebalina kwagala kuli okwagatanga abayimbi ne bapangisa takisi emu ne bagamba kati raga agenda avugira ku V8 manga ku Somalia mukono ne balinnya takisi ne bagenda nga mubeerawo kwezo sente ze babafuuwa omakinga sure nti n'okubalaga abantu ne bavayo gye bali n'ofuna sente ezo sente entono ze bakuwanga nga ze sente z'okuŋŋaanya n'osasula studio oba n'obeerawo embeera gy'oteeka ku bagaaya bakola ku studio n'ogenda n'obeerangawo bwe bakutuma kacaayi bwe bakutuma ki bwe bafunye time eri free n'omugambo waayo lwaki tonkubira engoma kitegeera ti ghetto youth bwati wasobodde okusurvivinga. So Mudra wavaayo n'akola platform eyo kibeera kyamaanyi nnyo eri industry ya Uganda. Njagala tu borrowing notes ez'aba Nigeria so abagenyi tukyalina bangi buli ajja nga yeeyanjula madamu. Hi everyone, I'm called Laika or Laika Music. Sanyu Sobalaba. Olwayagala okulaba eyo emabega Emma Carlos.